the life of Comrade Anthony Wamedi. We lost Councillor Wamedi, we lost a very important person. I personally lost a friend. Councillor Wamedi was a very funny character, a very interesting brother. I remember one time when I was still under illegal detention immediately after the election. He's one of the first lawyers that accessed me, cracked jokes, and we laughed heartily as if we were not even going through hard times. Councillor Wamedi was very prayerful, very joking, but again very serious, very helpful. He's one of the lawyers that were, defending Honorable Sejini and Honorable Sewanya in earlier days. It's very unfortunate that we lost him. Our heart goes to the widow, the family, the legal fraternity, the National Unity Platform, Eastern Uganda, Bugisu, the whole of Uganda, the born again community, our friends from this side of Gayaza, everybody. It is very sad that we lost you. Councillor Wamedi, you played your part, you fought a good fight. May your soul rest in eternal peace. Our friends in Boston, I was not able to join this evening. I was handling some other work, but I'm ably represented by our Secretary General and Honorable Nyeko Derek. We hope it all goes well. We're standing firm. The leadership of the diaspora, Comrade Kauma and your team, we salute you. These are some of the challenges, the tests that we have to go through as leaders. We believe that Councillor Wamedi is in a better place. He died with a clean heart. He loved his country. We shall soldier on, we shall go on with his dream, and one day Uganda will be free. At least his children will live in a free country. I send all of you my love. May the soul of our brother rest in eternal peace. People power, our power. Our power, people power. Thank you very much. That was a message from our president. And I really want to request all of us to give a hand clap of appreciation. Ekiseera kyonna weewaawo ne bwe tuba mapita mu kaseera akazibu ennyo Mukama asigala nga mulungi. Kasabe tulimba oluyimba erinnya lya Yesu ddungi eri akkiriza. Erinnya lya Yesu ddungi eri akkiriza. Lwali nnyo ku meme yange okuva muganda waffe ono bwe yava mu mulamu gw'ensi eno, kubanga nga bwe mukimanyi bulungi nnyo Councillor Wamedi yeesiga erinnya lya Mukama Katonda waffe. Mbadde ntunuulira summons ze yakola ku social media pages ze, bw'olabira ddala omuntu omunywevu, omuntu amanyi bulungi nnyo nti buno obulamu bw'ensi bwe babuweddewo tulina obulamu obulala, era ffe abakkiriza tukimanyi bulungi nnyo nti kati ali mu kitiibwa, ali mu kifo ekyesimisa, era tuli musangayo eyo naffe obudde bwaffe bwe bunaatuuka. Bano gyabaleetera okulamusa n'okusaasira okuva eri pulezidenti waffe ow'ekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu Robert. Ffenna tuluzinze omuntu omukulu ennyo, tufiiriddwa, naye ate tusaasire pulezidenti waffe kubanga ono abadde musajja nnyo nga mukwano gwe, ate nga ye muntu omu kwesiga nnyo ku nsonga z'amateeka n'ensonga endala zonna. Mukimanyi bulungi nnyo Lukiimi Mwami Museveni ebisangosango byeze ereeta pulezidenti waffe nga omusajja ono comrade munaffe ayimirirawo mu kiseera okulwanirira pulezidenti waffe, okulwanirira ekibiina kyaffe. Mujjukira bulungi nnyo nti bwe twa unveilinga NUP baleeta omusango ne bagamba nti NUP twagifuna mu bukyamu n'ebirala, era immediately Councillor Wamedi yayimirirawo. Mukimanyi bulungi nnyo mwena, simanyi na kumanya omukyala wa Lizo tuwulira oba yeebaka mu biseera ebyo,
nga inokola research nga inokubeerawo okulaba nti NUP esigalawo era ffenna abamemba ba NUP abali wano ndowooza tumanye nti in part tuyimiriddewo tulina NUP kulwa contribution ya comrade Wameli ebimu nabyogerako bwe twali ku chapel juzi nga tuli ku public viewing event naye Council Wameli abadde selfless nnyo nga ye muntu atakusaba sente okukola byabadde akola naye nga ali driven by passion. Singa Council Wameli yali nga yagala sente oba oliba yali badde apracticinga field endala y'amateeka kubanga bwemanyi abadde musajja mugezi nnyo gasobola kubeera mu corporate law gasobola okubeera mu aviation gasobola okubeera mu oil and gas naye yasalawo n'abeera mu kulwanirira eddembe ly'abantu n'abeera mu pursuing criminal justice n'abeera mu human rights work era ekyo kyekisi kyabadde asinga okunyumirwa okukola ye ng'omuntu. Nkimanyi bulungi nti Uganda Law Society yamurecognizinga awo nga yakalwala nga best criminal defense lawyer kubanga teri musango wali osobola omuleetera n'ataguyingiramu naddala kutasobola bwa Council Wameli. Bwe yafuna obuzibu mu 2021 nekyo kakyogere one time yali ava mu ddwaliro he was really passionate yali ava mu ddwaliro nga ali ku ddagala eriri heavy n'ebirala okulaba nga nali naye mu ddwaliro olunaku lwaleero ng'ate ekya mulaba mu court martial. At one point yali mu court martial n'afuna ne kamunguluze kubanga naye yali driven by passion nga ne bwaba omulwadde yalaba obulwadde nga inconveniencing situation ku bulamu bwe kubanga all the time yali ayagala every time there is a fight for justice every time there is a fight for human rights yali ayagala kubeerawo. So bwe yalwala n'ajja wano netufuba nnyo okulaba nti ajja wano for treatment. Council Wameli yatuukira wano mu bannayuganda era nemwaniriza bulungi nnyo nemufuuka famire Madame Dorothy ndaba comrade Ismail Haman n'abalala bonna abamu sibamanyi naye mwamwaniriza bulungi nnyo nemumulabirira teyafuna kizibu kyonna kyonna era njagala kubebaza mwenna abacontributinga towards his treatment at some point twakola fundraising kubanga the bills were high n'ebirala bwe bityo. So I really want to appreciate everybody who did everything possible to see that he had he had access to the best treatment that he could get. Of course n'okwebaza mwenna abayimiriddewo bukya abamulamu bw'ensi eno tubadde tulaba contribution zazimuteekawo era tuli basimu nnyo okulaba nti muyimiriddewo ne famire era naffe nga National Platform Secretariat e Kampala tugezaako okukola buli kimu ocontributinga towards the processes bw'aba atuuse e Uganda. Ekisemberayo ddala ndowooza okufa kwa Council Wameli kutuleetere nnyo okureflectinga ku biki ebigenda maaso mu ggwanga lyaffe naddala ku nsonga y'obujjanjabi. Mukimanyi bulungi nnyo nti Council Wameli first of all n'okudetectinga problem gyalina kyatwala ebbanga ddene. By the time we discovered, I think it was a little late. So kikulu nnyo kubanga Uganda has some of the best doctors naye tebalina equipment. They are not paid well, tebasasulwa bulungi. Ogenda kusanga omusawo ng'alina okukola amalwaliro 4-5 agezeeko okumakinga ends meet. Lwaki? Kubanga sente zafuna ntono nnyo. So tuliflectinge era tumanye lwaki tuli mu struggle yaffe eno y'okulaba nga tutereeza embeera y'obujjanjabi. Naddala kati mu Uganda tulina crisis nsobola kyogera kubanga tulina crisis I think it's world over ya cancer. Abantu bangi nnyo balwala naye ate okuba nti facilities teziriyo detection ya cancer ebeera mbi era ne baba detectives abasinga they cannot get access to medical treatment. Referral hospitals mumanye embeera ezirimu bakugamba nti ne Cancer Institute some machines zewagula ne batekayo but they couldn't even get people to operate them for years. So that is the kind of crisis our country is in. Mulowooze ku bantu bameka mu Uganda abasobola okulwala ne bafuna access to treatment abroad. So sente zaffe zikola ki ya gas zigula emmotoka ebyokudispasinga abawakanya Museveni. Sente bazikozesa ki organizinga birthday za mutabani wa Museveni n'ebirala bwe bityo. So banange ensonga gye tuliko nkulu nnyo ya bulamu bw'abantu b'Abannayuganda. So njagala kubasaba tugende mu maaso n'okulwana. Council Wameli agenze naye ffe abali atulekeddwa omulimu gw'amaanyi nnyo okulaba nti tugenda mu maaso n'okupushinga struggle gy'abadde apushinga. Tukimanyi bulungi nnyo Council Wameli one of the best things about him era was a challenge between fena. Many people are ashamed of Christ. Many people don't want to identify with Christ. Council Wameli never got ashamed to say that he's a pastor. He never got ashamed to say that he's born again.
he never got ashamed to confess that he was a believer. Because you know what goes on with professionals especially. People try to hide it even when they're believers. They don't want to identify. But Council Wameli never at any one point did not recognize or confess to the world that he was a believer of our Lord Jesus Christ. So we believe that he's in a better place. And we shall definitely find you there. May your soul rest in eternal peace. Tukasabe the technicians, watu Abaka president, malizia migambo yangu. Good evening, comrades. It's a sad evening. I just want to join all of you, friends, brothers and sisters, fellow Ugandans and friends of Uganda, to commemorate, to celebrate the life of Comrade Anthony Wameli. We lost Council Wameli, we lost a very important person. I personally lost a friend. Council Wameli. He was a very funny character, a very interesting brother. I remember one time when I was still under illegal detention immediately after the election. He's one of the first lawyers that accessed me, cracked jokes, and we laughed heartily as if we were not even going through hard times. Council Wameli was very prayerful, very joking, but again very serious, very helpful. He's one of the lawyers that were, defending Honorable Sejini and Honorable Sewanyana in the earlier days. It's very unfortunate that we lost him. Our heart goes to the widow, the family, the legal fraternity, the National Unity Platform, Eastern Uganda, the whole of Uganda, the born again community, our friends from this side of Gayaza, everybody. It is very sad that we lost you. Council Wameli, you played your part, you fought a good fight. May your soul rest in eternal peace. Our friends in Boston, I was not able to join this evening. I was handling some other work, but I'm ably represented by our Secretary General and Honorable Nyeko Derek. We hope it all goes well. We're standing firm. The leadership of the diaspora, Comrade Kauma and your team, we salute you. These are some of the challenges, the tests that you have to go through as leaders. We believe that Council Wameli is in a better place. He died with a clean heart. He loved his country. We shall soldier on, we shall go on with his dream, and one day Uganda will be free. And this is children will live in a free country. I send all of you my love. May the soul of our brother rest in eternal peace. People power, our power. Our power, people power. Thank you very much. That was a message from our president. And I really want to request all of us to give a hand clap of appreciation to Mrs. Wameli. She has been strong. She has been there. She has, we really appreciate you. We shall be praying for you. We thank you for standing firm. We thank you for every sacrifice. We thank you for taking in so much and continuing to be strong. So, from the bottom of our hearts, thank you very much, Mrs. Olive Wameli. May God bless you. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown. King and you. Thank you, Secretary General, for those encouraging words.